nti omwami wange agenda mu address enkyamu ne bamusubjectinga ku medical examination nga kituufu address gye bakozeseza nkyamu gw'omwami oba ovunaanibwa. Omubaka wa munisipaali y'e Bugiri alabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka nga kano katunuulira ebbago ly'etteeka ly'Ebisiyaga. Wano wasinzidde n'asaba akakiiko okwongera okutumbula ebbago lino nga n'akwatibwa asibibwe mayisa. Medical facility, they are able to determine which is a dominant one. That was what I was responding to. Wabula mu bbago lino ono yali yateekamu ebibonerezo nga biri wakati w'emyaka 2 n'emyaka 10 ng'agamba nti kyetaaga okubyongerako. Ababaka batula akakiiko kano babadde n'ebibuuzo eri eyaleeta ebbago lino Basalirwa ku bantu abakkirizibwa okulya ebisiyaga ssaako n'abaana abazaalibwa n'ebitundu ebyekyama ebibiri. When the reproductive organ starts forming, we all start out with the vagina. That's a scientific fact. For the people who develop penises and the scrotum, there's a scrotal part of the scrotum. I just wanted to ask you to give us a guide on who else you think we can call. Madam Speaker, when she was giving us this bill, I was watching it on TV, she said even the homos should come. You should listen to them. Ekibale kinuma olwayo kwe kubuuza munnaffe ono Basalirwa alina kirowoozo kiku omuntu wajja n'akusigako amawulire ag'obulimba. Abantu bangi abafumbo bakyawaganya olinajja omukyala n'agamba nti omwami oyo asiyaga abaana nanga nsiyaga ki. Ekisooka etteeka lyo tulyetaaga oba nedda? Nze Basalirwa ngamba nti etteeka tulyetaaga. So obudde bwaffe bwonna tubuteeke ku kunyweza oba ku kubeera na tteeka. Abeeyita kwega simanyi association eyo naye abeeyita Ly'Ebisiyaga kuba balina association yaabwe naye tujja kunoonyereza tusobole okumanya waawo okuba tubivumirira era situagala bibeerera ate ensi endala ziteekwa okututegeera. Ababaka ba paalamenti bagamba nti ebbago lino libulamu okutangaazibwa ku bikolwa eby'omukwano wakati wa bufumbo. Basalirwa agamba nti etteeka lino ligenda kukangavvula abantu abatumbula ebisiyaga nga n'emikutu gy'amawulire ssaako n'ebibiina by'obwannakyewa byakuggalwawo singa binaazuulibwa nti byenyigidde mu muze guno. Bw'avubuka ntuuka emyaka egyakavubuka n'afa n'ebitundu ebirala ebyekikyala ng'alina amabeere ate alina n'ebitundu ebyaki eby'abaami. Naye sayansi yannyonnyola nti newankubadde olina ebikulwa bya mirundi 2 waliwo mu butonde ekisukkako ekirala obungi mu mubiri gwo. Ssentebe w'akakiiko kano alaze bw'agenda okuyita abantu ab'enjawulo ssaako okunoonya ebirowoozo by'abantu ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusobola okubigatta mu bbago lino.